joyo embozi gye kuletedde olunaku olwaleero nkadde kadde nenga nawe omuyimbi wali sanyo okuba ate ng'omanya nti akadde kano olowooza ki ekyasuula kadongo kamu ennyimba nnyingi ezisobodde okuba ate nga zigwa naye ekizibu ogera kuba ate ng'okiwulira ebyafaayo bya studio ezisobodde okuba ate nga zijja n'ennyimba akadde kano oyinza okwewuunya n'ogamba nti ennyimba ezafuluma mu myaka gya 1960 ez'amazima tukkirize tugaane ennyimba saawundi yali nfu mwalimu ebintu ebikwakwaya mwalimu ebintu ebyali ebifu saawundi yali mbi nnyo mu mbeera eyo era ng'omuyimbi baalina enteekateeka gye bayita piga twende ngenda kuba ate nga kutegeezako piga twende baali bategeeza ekintu ekyo baali bakitambuza ate bagi bayita one track recording gye bakozesanga edda mu mbeera nga basobola okuba ate ng'etambula edda mu Uganda wano embeera basobola okuba ate ng'etambula wakati mu kuza endongo eno wadde nga byavaawo akadde kano walingawo ebibiina ebigatta abayimbi waliwangayo ekibiina kye bayita Uganda Music Publishers wano nno nga kyali kyegattiramu abafulumya ennyimba n'abalina studio ezikola ennyimba era nga kuzimu studio ezasobola okuba ate nga zitandikawo ono mu Uganda myaka gya 1967 waliwo studio ey'omukulu gye bayita Edmond Bate era ng'omukulu oyo gwe bayita Bate owabukedde taatawo oyo era nga studio yali ebeeraawo mu Ndeeba gye bayita ku Peacock Bar weyasobola okuba ate ng'ewangalira era ennyimba nnyingi zesobola okuba ate nga akolera mu studio eyo myaka mikadde nnyo ngenda kutegeeza baalikodinga bangatya era ng'akamu ku kayimba akafuluma mwagwa 1987 akabayita mukyala Nagujja Kamatiya ndowooza mukategeera bulungi nnyo waliwo akayimba k'omukulu Moses Kataza kabayita omulimi waliwo omukulu gwe bayita Andrew Kyambadde yafulumizayo ennyimba Eclas Kawalya omukulu Eri Wamala naye yafulumizayo akayimba kabayita akana kakawalya kawanyana waliwo akayimba k'omukulu Matiya Kyakamala kabayita amazima kiruma waliwo ennyimba za Bernard Nsubuga nazo zasobola okuba ate nga zifulumyako mu studio eyo gye kutegeezezaako omukulu gwe bayita Edmond Bate waliwo ne studio y'omukulu gwe bayita Chelsea Sonko. Chelsea Sonko nno ye muganda w'omukyala yali omugezi Frida Sonko eyakubira akayimba ako olupapula si mupiira wambuuza era nga studio yali ebeerana Najja Nankumbi era nga waliwo n'akayimba Chelsea Sonko yafulumizako n'akayimba waliwo ke bayita omusana gwase mwagwalo 1969 era ng'ennyimba zasobola okuba ate ng'akolako mu studio nga tutandika ezasookera ddala waliwo akayimba omukwano gw'ebbaluwa aka Frida Sonko waliwo olupapula si mupiira mwagwalo 1970 waliwo wambuuza kutegeezaako yali hiti olw'embeera nti wambuuza waliwo n'ebyuma by'akadonka bye bayita jukebox babituumanga wambuuza era waliwo studio bayita United Sound Studio eyo yino yabeeranga ku Ben Kiwanuka awo yasobola okuba ate ng'ewangalira walimu omukulu gwe bayita Hassan Kasule bwe batandika mpolampola wabula bafuna obutakaanya Hassan Kasule naye natandika studio ye nesobola okuba ate nga yakuba ennyimba z'akadonkamu ezasobola okuba ate nga zitandika mpolampola waliwo studio gye bayitanga Dipe yali ku Jinja Road yali ya mukulu bamuyita Mukasa Edward akadde kanawulyako oba wangalira mu America eyo mpolampola waliwo omukulu gwe bayita ey'Akasajja and Sons ndowooza ezo mbuzimanyi bulungi nnyo yalinga mu kiyembe ey'omukulu Kasajja and Sons eya Hassan Kasule yabeeranga Najja Nankumbi awo era ng'omukulu no yayamba nnyo omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi nga mulwadde mu bulwadde bwe yamuyamba nnyo omukulu gwe waliwo studio bayitanga Kase Music Recorders ey'omukulu Katose kandi nayo yasobola okuba ate nga gyeri eyakasiwuukira yaliwo mu mwaka 1992 era kigambwa nti eyakasiwuukira eno studio yasooka okukolerwamu computer bino byajja ebya computer studio ya computer weyasooka okuba ate ng'ejja kuba bali bonna baali bakubisa piga twende kati mwagwalo 1992 awo nno omukulu wakasiwuukirawo weyasobola okuba ate nga computer ejjirawo mpolampola mwalimu studio endala nga gye bayita Exxon Studios waliwo FM Studio waliwo AK Studio waliwo gye bayita Dynamic n'endala nnyingi ezasobola okuba ate nga zirekodinga naye nga mu studio zonna waliwo studio 5 ezaali zirekodinga gye bayitanga piga twende awo nno bo baali balikodinga bu recordings nga bano balina ze bayita recording machines oba ze bayita dubbing machine era nga mwalimu studio ya United gye kutegeezako waliwo eya Dipe ey'Akasajja Kasiwukira ne HK abo bokka be baali bafulumiza be baali balikodinga ennyimba kupiga twende nga bwe nkutegeezezaako naye nga bali abalala bonna baali nga bano aba studio bamaliriza nga bo batunda nga bazitambuza ne baziteeka mu bitundu eby'enjawulo mu mbeera nga basobola okuba ate ng'etambula myaka gya 1980 kati waliwo abafulumyanga ennyimba waliwo studio gye bayita Angel Studios. Angel Studio eno yali ya mukulu bamuyita Tone Sengo naye yakyusa nnyo sound kubanga edda abayimbi baali balikodingira ku Radio Uganda ate nga Radio Uganda embeera gye yali erikodingiramu gye bayitanga mono nga bakwata eddoboozi limu nga temuli stereo kati omukulu Tone Sengo nasobola okuba yaleeta
yaleta studio gye bayita Angel Sound Studio nesobola okuba yakyusamu ku sound yakatono nnyo mwagwa ku 99 nga guggwakawo mpolampola 92 omukulu gwe bayita Peter Sematimba waliwo studio gye bayitanga Dungeon Studios emakindi awo yasobola okuba ate nga naye aleeta nasobola okuba ate nga akyusakyusa mu music nesobola okuba ate nga sound ya music akyukakyuka awo nno abayimbi abajjira waliwo Steve Jean waliwo Shanks VVD Roger Mugisha waliwo Simon Bess Kalema abafulumiza n'akayimba kabayita Kakookolo ndowooza okajjukira awo kasobola okuba ate nga kahiitinga ne kakuba mpolampola ku radio nga zisanyu zi capital zonna waliwo n'akayimba kabayita bamusakata komukulu gwe bayita Ragadi Dungeon Studio yakafulumya waliwo akayimba kabayita Semusajja agenda Steve Jean yakafulumya mu studio ya Dungeon ey'omukulu Peter Sematimba awo nno nembeera nesobola okuba ate ng'etambula nkyakutegeeza music studio zijja zitya okuba ate nga zikyukakyuka n'owulira nga sound owedda ye yali atya nga tukyagenda mu maaso nga bwe kutegeezaako nti ekintu kya piga twende studio zonna ezasookera ddala nga bw'owulidde abasajja abasookera ddala nga bwe kutegeeza nti embeera nga basooka oba ate ng'esookera ddala nga tetunnaba music oba abazungu kujja wano mu Uganda abayimbi bakadonkamu abasinga bagendanga Kenya mu katundu ke bayita Kericho wabeerangayo omuzungu bamuyita Kyandala yasobola okuba nga yayinanga studio bagiyita SM Studios waliwo gye bayitanga African Stores e Nairobi awo we bagendanga waliwo n'omukulu Kawalyabe bagendanga eyo side ze Kenya kukola ennyimba ezo nga studio tezinnajja naye nga wano mu Uganda studio yasookera ddala okukola oluyimba yali ya musajja muzungu gye bayita Opera Tom Studios yasookera mpolampola waliwo nga ne studio gye bayita Uganda Record Agency zezimu ku ezo zasobola okukwata nga zitandikira ddala naye nga abannayuganda ba basookera ddala nga bakutegeeza wali waggulu omukulu gwe bayita Edmond Bate omukulu gwe bayita Charles Sonko omukulu Kasajja badipe bonna abo basobola okuba ate nga batandikira ekintu kyabwe mpolampola kati ekyo kye bayita piga twende oyinza okuba owuliriza ennyimba ezimu n'ogamba nti oluyimba luno nga lulimu ensobi kyekyo nno kye baakolanga akagereza piga twende nga bona agenda ku live band n'olaba stage nga bandi zonna ebivuga byonna we biri ne bagamba nti batandise kati ne producer bwe bakolanga edda mu studio ng'ogenda mu studio n'okola bwotyo kati embeera nga basobola okuba ate ng'etambula ne batandikirawo kye bayita piga twende bijja bitya byonna sooka owuliriza emboozi nga batuusa mu studio basookanga okukola practice oba okwegezaamu abayimbi n'abakubi b'ebivuga obutakola nsobi era bakikoleranga ebbanga lingi nnyo bano abayimbi naddala bakadonkamu ne basobola okuba ate nga bakola nga kivaamu wadde nga abamu era ensobi bazikolanga mu studio nno studio zino bazisabikanga edda bano beekutegeeza ku studio bazisabikanga waliwo bino ebigundi bye bateekamu amagye ebyo bye bateekangamu okusabika olw'embeera nti ekereme kuba ate ng'efuluma nga balikodinga amaloboozi gaabwe abayimbi beekutegeezaako obudde obwo abayimbi balikodinga batya obudde obwo bafunanga sound technician oba akadde kano gwe muyita producer era nga producer yayinanga control room oba yalina akasengeke ak'enjawulo nga kawuziddwamu endabirwamu naye ng'alengerayo bonna kye bakola abakubi b'ebivuga beegatta wamu ng'ate eno waliyo kye bali coding so oba gye bayita dubbing machine era nga bateekawo endabirwamu eyo olw'obutakkiriza maloboozi kuyingira mu dubbing machine aya basi ng'embeera esobodde okuba ate ng'etambula nkutegeeza ku byali mu studio edda ng'abayimbi bayimba mu kintu kye bayita piga twende era akadde ako mu studio mwabeerangamu amataala 3 mwabeeramu ng'eya kiragala waliwo eya red n'eya yero kati ng'eya kiragala we bagiteerako bakutegeeza nti weetereze oba weetakule eya kiragala we bagitaddeko gwe buuza ku bayimba akadonkamu abayimbanga edda ku nsonga ze bayita piga twende kyova olaba nti music akadde kanaafudde nnyo bateekangako ettaala eya yero nga bakutegeeza nti weetegeke tugenda mu lukoba ku lukoba bwe bateekangako ettaala erimyufu awo kitegeeza tugenda ku likodinga awo ne waviira n'ekigambo kye bayita piga twende okiwulidde embeera nga basobola okuba ate ng'etambula nga batandise okulikodinga awo omukulu gwe bayita producer oba sound technician awo yabategeezanga nti embeera esobodde okuba ate ng'eterera bonna basirikanga lumu awo nga bategeeza nti oluyimba luwedde naye nga bonna babasetinganga lumu nti mutandika abakuba ebivuga abayimba bonna nga bayimba omulundi gumu wowulira ensobi era oyinza okwebuuza nti abakolanga edda ensobi bakolanga batya bategeeza ababimanyako abasobola okuba tebabirabako ebyuma bino bategeeza mbu bakwatanga teepu eyo ne bagijjamu ne bagisalamu ewali ensobi ne baddamu ne bagisiba teepu eyo ne baddamu ne bagisiba ng'oluyimba lusobodde okuba ate nga luggwa
awo nno bagendanga mu studio kuba ate nga bakola ebifaananyi binagenda ku teepu aya basi awo nno piga twende weyasobola okuba ate ngaetambula era ekyenjawulo ennyo abayimbi bakadongo kamu tebagendanga na bitabo mu studio wabula abakati ab'ennaku zino bagenda na bitabo era okuvaawo kwa piga twende byebimu ku nsonga ezasobola okuba ate nga zisuula kadongo kamu ng'oba owakana sooka ombuulire ensonga oziwulidde zonna okujja kwa kompyuta nako kwasobola okuba ate nga kwonoona kadongo kamu okuyiya kukyali kutono ekyova owulira ng'ogamba nti ennyimba z'akafeere ezasooka zinnyumira kasajja ze yakuba kasiwukira ze yakuba olw'embeera eyo ne kati akadde kano era ne mu mbeera eyapiga twende basobola okuba abantu abayinanga emirimu baali bangi mu studio nga studio ekosa abantu 25 abakuba ebivuga abakola ku mataala kati akadde kano kompyuta nga bwe zajja neberera mu studio ng'ennanga eri mu kompyuta gita eri mu kompyuta nga ndi muzeka mu studio nzakyemalira n'omuyimbi najja kati embeera ogiwulidde obadde obimanyi oba obadde tobiwulyangako kati oyinza okwebuuza pulezidenta gw'osinga okwagala yali abigambyeko oba tabigambangako oba tamanyi gye biri sooka ombuulire kati ninnyo tunyumyemu bintu bya kikadde nga bwe nkutegeezezza